Abayizi bangi abatuula siniya ey'okuna bakyatawaana n'amasomero gye bagenda okweyongera nga basoma haaya wabula nga basobola okubeerako ekintu kye bayiga ekisobola okwenkanankana ne haaya. Ekyewuunyisa kumpi buli kimu kye baluubirira okusoma nga bagenda mu haaya waliwo amatendekero agasobola okubisomesa. Agamu ku matendekero kano mwe muli Mubende Answered Prayer School of Nursing and Midwifery nga bano basomesa bannansi wamu n'abazaalisa. Abamu ku bayizi basooka kusoma birala kyokka ne basalawo okudda mu bwannansi. Nina postgraduate administration and management ne bachelor's degree in secondary education. Naye nasalawo njoyininga obusawo kubanga nursing by'osobola okusoma ng'omanyi ky'ogenda okukola ng'omaze. Ndi mukyala mufumbo, nina degree in economics, nenkeera ku makya nevuga nenzija wano eno nensoma kubanga nsoma ekintu kyempulira nti njagala ate nga mmanyi nsobola n'okwekozesa. Oyo ye Nasimbwa Christine, omu ku bayizi abasoma obusawo ku Mubende Answered Prayers School of Nursing and Midwifery, era ng'agamba nti okuva bwe yatandika okusoma obusawo teyejjusa. Abantu abasinga balowooza okusoma nursing kintu kya wansi nnyo. Omuzadde ayagala alabe ng'omwana ayambadde ku huudu, ayagala alabe ng'ayambadde ku gawuni, naye kusoma nursing kye kintu ky'ogenda osoma ng'omulimu weeguli ate era osobola okwekozesa. Omutandisi w'ettendekero lino era omubaka wa Kasambya Louis Mbwateka Mwagafa agamba nti emirundi mingi abazadde batwala abaana baabwe mu masomo ga digiri, ekintu ekibaviirako okutuulira talanta n'ebitone byabwe. Abazadde abasinga baagala nnyo abaana baabwe okulaba nga babatikkidde nga balina digiri, naye nga digiri ze babawadde tezirina kye zitegeeza mu ggwanga. Nti omwana agenda n'asoma ne digiri esooka, omulimu guganye najja n'akugamba kakati njagala muzadde nyongeraayo ngende essome digiri ey'okubiri nti awo ndyoke nfune omulimu. Ono ayongerako nti essomo lya nansingi nalyo ssomo ery'emikono ng'amasomo amalala, nga liwa omwana okwesalirawo ku kyayagala n'okubeera n'ebiseera eby'omu maaso ebitangaavu. Omwana bw'aba amaze okutendekebwa n'akomawo ne bw'aba nga tagenze kunoonya mulimu mu gavumenti, ajja kutandikirawo oba ateekeko akakiriniki asobole okunoonyeza ekigulira magalo eddiba. Naye omuntu gw'oleese wano, omusawo oyo gw'olaba munnansi bw'aba amaliriza certificate ye mu nursing asobola okukyusa n'agenda n'asoma obudokita n'afuuka dokita omutendeke. Ayinza okusalawo n'afuuka clinical officer, ayinza okusalawo n'afuuka ne professor oba yagadde asigale mu nursing. N'olwekyo tubakubiriza abazadde temumenyeka kubanga oluyinza okusanga tebabagayidinga. Mujje wano muleete abaana wano ku Mubende Answered Prayer School of Nursing and Midwifery. Abazadde bangi balafuuba n'okufuna amasomero amalungi we bayinza okusomeseza abaana baabwe ate ku bisale ebisaamusaamu wabula bano Mbwatekamwa abaanukudde. Tulina ebisulo, tulina laabu z'okusomesezamu abaana, tulina amalwaliro ge bagenda ne bakolera practice, tulina abasomesa abalungi batutaaza abalungi. Mutuleetere abaana, temujja kwejjusa era temujja kukakana nti munoonya mirimu okuggyako mu okutondawo emirimu gyammwe ng'Abannayuganda. Ndowooza ebyo ebigambo obitegedde bulungi.